bakama bange okuva mu parliament bano mu parliament bakama bange wadde nga fenna tuli babaka ne bano batula ku cabinet ate nze kwesituula so bano babosi bange sanyuse nnyo okubalaba sikusoddiya kyoli kituufu nze mmanyi bwe nti bwembeera sebo pastor Bugembe nakuyisizaamu olukomo n'enkuyita era nga bwe bagambye nze nasooka okusaba oyimbe ku show yange yali ku Africana koolwo wayimba ekintu ekyatusesa olw'okuba yali ayagalwa nnyo abantu mu luyimba lwe mwalimu ekigambo mamalaya mujje eno kati abantu nga tebafaana kigambo kyayimba audience yonna yonna nesituka negenda gyali nga bambye abantu tebaali bamalaya naye bwegamba amalaya mujje eno bonna abantu nga tebafuddeyo oba nekyabagamba kiina obuzibu bagenda bugenzi ne bayiika katono show ekomaawo omutabani waffe Grenade official webale kubeerawo era show yo sebo tusaba abantu bajje nga 15 naffe tujja kubeerawo abantu bajje batwagire muganda wange Ediawe mwogerako nga omuntu gwe abantu ababiri abansingira okuyimba mu Uganda mbogera lunyibuli lw'embeera mbagamba King Saha ne Ediawe abo mbogera nga seekweka benti w'embeera yawo oyo yali agenda kunzisa emirundi mingi naye era kambireke nsigenda kubeera nga ye naye olaba nawona yawe obutanzisa mu bizibu bye Mukama njagala yali asulaawo ewandegeya awo nga waliwo ka flat wasula naye yawe wali ogenda kunzisa sijja nakwogera bingi yawe abantu abamulaba tebamanyi nti yawe yatandikira ku byabufuzi okuyimba yayimba oluyimba baluyita olubengo oluyimba lwatunda ennaku zaali 2-3 ne balagira ne lugibwa katale ne radio zonna obutaddamu kkubwa naye nga lwali lwogera ku bintu byogera ku retrenchment VAT biki ngayogedde ebintu bingi bisaawo basalirako abantu ku mirimu naye tulina stories zaffe naye yawe stories zaffe sijja kuzoogera stories zo naddala kuba nze ndi clean naye gwe ebintu byo kambireke omukungu Misaaji omanyi kati muyita mukungu Misaaji edda tweyitanga ebintu nto naye twakyusaamu Katonda yatuwanikamu akantu awo kati oyo ye Misaaji nkuleke bulesi kangende bugenzi mu ngendo zaffe twatambulanga nti olunaku lwe yantwala okutunda albamu yange twavaayo nga ngitunze naye bwe twaddayo ennaku 2 omusajja tezaali ennaku 2 zaali nga 3 Misaaji yali atandise okukola obujagujagu obwo n'agamba omusajja nti manyi okuteekako ebyuma omusajja nga yatuguza album gwe twaguza album ng'alina ebyuma alina kadongo kamu ekuba Misaaji n'abaganze nti technician muntwala embiwa yalingi ne mugamba ogenda kwayalinga ebyuma by'omusajja nti ye ne bamutwala omusajja yali atunze emmotoka ye nanga alina ensawo mulimu $5,000,000 bagenda okudda nga sente bazibye ebyuma gwe batubitekako byamulemye nadduka naye ne sente bakoze eki benaddayo okugenda okufuna balansi omusajja nagamba kati
njagala ogambe muganda wo bawatakomya million 5 ngenda kukwata mu kibbo ky'abalongo kuba omusajja mulongo kato sekandi kasire mukola ne mugamba bwayi sente ziwabbye lwaki tokola ki tozizaayo kati ng'abeera yeewozaako naye nga ne bwe musanga mu bantu bangi mbagamba omwami ogwe muli naye yabbye sente miliyoni meka miliyoni 5 mumukubiriza akole ki sente ne zifuuka sente n'awulira nga kimutabuseeko kati kyeyakola n'anoonya ekintu ekisinga okunnuma. Nze taata wange yali muyimbi mu kwaya naye alina emyaka nga 9 nga naye yakulira kwaya ye waffe kati ng'ekintu ekisinga okunnuma mbulamu bwange oluyimba lwe bayita muzeeyizizi nga va mu kwaya nga oluyimba olwo nduwulira mpulira obusungu nga ndabanga nti baali bategeeza taata kati bwe twawanyisanga okuyimbisa radio ye nga anyiga muzeeyizizinga nensuula ekiro kyonna nga njagala bweyuza naye mukama n'amuyamba wayitawo ennaku ntono omusajja najja natugamba bannange yabba sente tukoze eki tumufunye era bamusanga akyazirina afigitinga nazo aguzeeko eggaali biki bwe bityo twatawuka nnyo naye kubanga tulina history muwanvu nnyo waliwo lwe yayonoona omuzindaalo gw'abandi era ng'akanika n'omwami mwiri omwami gwayimba sempa yatutigomya oyo omwami yali wa muzindaalo yayonoona akazindaalo kamu omwami bwe yajja n'agamba mulimu omuzindaalo gwangu takola ki ogutayogera ebyuma ye n'abitulekera nti bwe mugukolanga nga mubizza oyo n'abisibira mu nju ye mwezi gumu myezi 2 myezi 3 mwaka tuba tuli awo nga baloya bakoze eki bazza omwami abagambye buli ebyuma byange buli week byakolanga ennaku mmeka 3 oyo dduka ndooza gwenkyasinza okulaba mu bulamu bwange kubanga twamala ennaku twamalako emyezi egiwera 4 nga teri asula waka ne tugenda ne tufuna omuzira kisa n'atuwola sente zaali sente meka ebiseera ebyo miliyoni oba 10 mu meka ayino gye twagenda okutunda shows tusasule tusasule ono nti oyo yagulanga shows kati sente zaaliwa miliyoni nga 5 naye ne zizaala endala 2 ne batubanja sente ne zifuuka sente naye akazindaalo kali okutereezaamu onaliko akazindaalo kawufa bwe kagundi katwita bwe kaafa baliwo abaakabbamu bw'oba ojjukira ebiseera ebyo bitwasibako n'abaana okwali Ibrahim Kalibu Haruna Mubiru ojjukira naye yali mu byuma naye ne tumusiba ayinza n'okubayika oyo so kati sempa ne yeekwasa era twabibuuza n'agamba nti okuva lwe mwanziriza ebyuma byange tebikyakola nga byali birina kola ki bwe bikola kakati kye baakola ne bakwata Geoffrey bateeka Geoffrey Lutaya ne Ronald Mayinja kuba twali tukyali baana bato ne babakwata ne babatwala ewaalo yabamuyitanga kajeke forcefully ne babasayiningisa consent nti tubanjibwa emiliyoni oba 2 zaali nyingi oba meka kati twali baana bato ne babakwata ne babasa mu motoka n'embuvu n'abasirikale we bati ne babateeka mu motoka ne babasayiningisa consent katugenda okuvayo nga tosobola kwegaana ki musango nga banno bakkiriza so awo ebizibu bya sempa we byatandikira tozankiri yalinze naye mukugula kwa kazinda haluno ezo kuba siye simulumiriza naye zinamutunuulira nnyo ezo ndo ze moments zetwakasinga omanyi ebintu bino byokubeera awamu mujja kunso tujja kunyumya bwe tuti ebintu byokubeera awamu ng'ate mwina abooluganda mu mirimu ebibeerera challenging nti twatuuka time nga ebyuma bibuze ebyuma in fact byali bisuze ku motoka nzijukidde byasula ku motoka omubbi n'akola ki omubbi yaani gwe tutamanya
kakatutuuka time ey'okukwata abakola ku byuma kuliko omwana wa mwannyinaze Nabataazi ya Haruna ebwate bamanyi omwana nze mukola ki kati bwogati ono tasibwa ate oba okoze bubi kakati naye mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu naye ntunuulira nga batwala abaana kuliko n'omwana wa mwannyinaze ekibuya okubasiba naye nga naye tewali kyakkola bamusibe tewali kyakkola naye kati awo honalebo waawe oba akakasa yamulaba sikakasa naye wekengera twajja ne tusanga abasajja batunda nnyanya basinga kutunda nnyanya n'enkoko ekibuye sajja abo ne tubamatiza bulungi nnyo ne tukola endagaano bazirimeka buli omu ne tumuwa shona tumuwa ne tukola endagaano buli ayina akasente kaleete ne tubakolera endagaano nyingi nnyo ne tusasula ebbanja ne liggwaawo naye bwe twatuuka ekiseera ekyo ne tulaba nga tubanjibwa abantu abawera 40 tuvudde ku omu naye tubanjibwa abantu nga bameka nga 4 lumu ne mbagamba bano nti mumanyi tubayite buli omu ajje n'endagaano ye tumugambe tugenda muwa ssente cash tuzirina bonna tugenda okutuuka ku ofiisi nga wakoze wati buli omu teekaawo endagaano yo tuula wali endagaano yo tuula wali nze olwaba amatukene endagaano zonna nenziyuza zonna nenziyuza neŋŋamba kati soke tukakkane tetuli babbi tetugenda babba ne pressure y'endagaano ezo ekoze kati bwe baleeta abasirikale nga batuwabira kuyuza ndagaano so si bbanja ebiri mu ndagaano tebyakola ki nze mbagamba endagaano ya miliyoni 1 bagamba ya miliyoni 3 ne bagamba ekituufu ze kimubajja nkikola ki kimanyi kata mulimu omuyimbi w'amaanyi bambi w'amaanyi nnyo nnyo ne kati si w'amaanyi mu bantu naye ffe tumumanyi nti waaki w'amaanyi nnyo n'okutusinga atusinga n'ekizibu kimatiza abantu nti atusinga naye twatutandise naye naye bwe nayogera ne ŋŋamba nti njagala myaka 4 batulabe nga tuli bayimbi abasobola okuba ekifo kyonna ne kijjula n'addamu n'amugamba ogambye emyaka emeka konze 4 yasituka busitusi n'akolayo n'afuluma nga alowooza bintu bya short term nemerako kakati Karim Sava n'atufunira bandi mwayimbira ng'eyimbira kwa London kabala ekansanga bwe batugamba ne tugenda netulaba nannyiniyo bamuyitanga Padde Entale omwami oyo n'atukkiriza nti mugenda kuyimba ensi ekole ki nga wabeera wakoze wati bwe yatugamba n'atugamba mujje ku Saturday mbawo okuyimba netusituka nemisa netubanga abatambula omwo tutambula omwo netugenda ekansanga kwa London kati ate ebyembi bandi etandika kiro ffe twatuuka ssaawa nnyezi okumakya kumbe bandi etandika ki kiro tulinda bandi abawala beera abawala basiimula bandi eriwa bandi eriwa tubuuza bandi tekola ki ziba zoyasanga 11 ebyuma ne bijja ne bawayalinga ne batandika okubeerawo okuyimba kwatandika ssaawa nga 3 ez'ekiro baatuwadde oluyimba lutya lumu oluyimba twalinda oluyimba lutuuke ssaawa 5 ssaawa 6 ssaawa 7 bayimba ndala nywamu walumbe mubbi nga tugenda kuyimba nywamu walumbe mubbi tuba tusumagira tuti oluyimba balutandika nanyini bandi nga atamidde n'alweyimbira ne tugenda ku stage tugamba beffe bakoze eki nga talina kyawulira ne tugamba omusajja nti tumusongera ku microphone nti beffe nga takyatujjukira bambi nga naye takikoze mutima mubi so tetwakoowa ne tugenda omugenzi sala birungi yogera twatambuza bigere okudda ekaala ne tuddayo ne tugenda wasala birungi n'agamba mujje alina bbaawe bamuyitanga matunga naye amuyita matululu n'agamba matululu n'amugamba mu luswayiri awo
nti bano ogenda bba abakola ki tugenda ne tuyimba Mukama n'atujjukira netandika okutambula bwe tuti tuze tufuna embeera y'obutakkaanya twalinga tugifuna naye nga ekigigaana okuba ennene ennyo nga tulina ebitugatta bingi okusinga ebitwawula nga tukonsideringa nnyo ebitugatta era oba oli awo mwanyigiraganye n'omuntu ogenda okulaba nga akkubira essimu oba nawe ng'okwata essimu ng'okola ki ng'ogimukubira mu music tetugamba nti tumanyi nnyo ne saagala balimba tuyimba tetugenda kwewaana bwanyi naffe tuyimba nti neewuunya ebiseera bino okuba nti twakayimba emyaka mingi n'abaana bemulaba bakola ennyimba zaffe ku TikTok ezimu abamu ennyimba ezo twazifulumya tebanazaali era grenade muteekewo ekintu ekyo ennyimba zammwe ziyimbirwe ebbanga ddene kubanga ku ddakiika eno concert gye ngenda okukola ennyimba ezengenda okusinzaamu okuyimba ziweza emyaka 2 emyaka 20 abantu balekere okukola music ogamba nti agoba kintu kitonotono omuntu yatandise oluyimba erubadde hit mu January okutuuka mu Kusatu nga teruliwo twatambulanga nnyo nga tufuna ebyekangu naye nina omukyala mbakyala tasinga businzi bulungi kuba gwe mmanyi ng'omukazi asinga obulungi wano ku nsi ya Mukama oli mulungi ate Katonda yakuwa omutima omulungi bannange muneebalizeeko omukyala nti Katonda yaba omukazi omulungi ku face nga naye n'omutima gwe mulungi abantu bayinza okundaba entambula zange nze entambula bulungi naye mbaako n'okulemererwa newe nemereddwe wasinga Irene onaabeerawo nambula nagamba no kino kisobola okuba bwekiti ne bwekiti ne tutambula twali bulenzi bwa fujjo eritatufaanana abo bayawe nga baleeta yali azisiza ne pikipiki yali enkubye mufuso nga nvuga seruka tuvula bayawe nkwekengera naawe mugezi yaleeta pikipiki era mugenzi Tone Sengo n'amuyita mu studio n'amugamba yawe nkuwadde ebbanga bweriti nga pikipiki ogitunze obanga baziise lutaaya era yawe n'agikola ki n'agitunda twali balenzi abatambula okunoonyereza twalaba mukwano gwaffe oyo Mayinja twalina Semakulu yalina nnyo olugezigezi si twalina olugezigezi bwe twalaba Mayinja ng'ayimba baali mu bandi ng'erimu abayimbi nga 14 ffe bwe twagenda n'angamba kati bano tulabamu ki tulinde Mayinja nga azze ku stage Mayinja olwajja ku stage ayimba ennyimba 2 ne tuyingira ne tulaba Mayinja ennyimba 2 ne tufuluma naye bwe nkiraba kati nti singa bakikola ffe kyali kintu kyabu kibi lwakuba kaabuvubuka oyo yali akola ki atuwaga era ebintu ebyo mbyejjusa kuba twafulumanga batulaba katulaba nga ffe abalidde obuyinja era nakwewunya lero sigiina bakwata abayimbi 2 nga tebakusinga obukulu kumbi kuzaala tunabutwala mu studio yeah. So nayagalanga nnyo music oba wange oba si wange nze nga nyumirwa ate nze n'abayimbi abantu bagamba oba Joy ko wambuuziza ti abayimbi boleeta bwe bagenda okibala otya ne kugamba sina bwe nkibala nze singa agenza abamusanyufu gwe ngenda bateekawa osobola okumbalira abayimbi bendeesa omuwendo gwabo nga famire ye edipendinga ku lutaaya kuba nti mulamu bangi nandibadde nabo mu bandi bandiyimbye paka budde bukya naye ayimba akole ki agende era mu ekyo njagala kurecognizinga y'abayimbi bange 2 wa Bettina Namukasa ne Giovanni Luzinga mujje Bettina jangu
ne Jova je ya bano abantu bange bano mbenyumizamu kubanze nabeetandikira nga ensi tebalabangako. Ano nakakubira simu nga ndi Dubai twali nono kiro ne mugamba teekako essimu ye recording ne muga kiro saa zalinga meka 1 nga kiro ne muyimbira oluyimba emikisa gy'abakazi ne recordinga ku simu ne mugamba genda mu studio sayanga mu lutandise yali nze naluya ndi Dubai ndi recording ne ndumuweereza ku simu nagenda okujja nga Bettina alina hit Jova ono bantu bamulaba bangamba lwaki tomukyawa katwewungu tosobola kukyawa mwana gwe wazaala. Bano nze nabazaala bye bakola byenaba tewali kibi kye bakola nga abaana abanga ab'omuntu mbwe zange tebasobola kikola. Tewali lwaki nkyawa abaana ab'emyaka gino. Mujovani yayogedde kino yakoze kino nze mbeere nga nkyawa nyigira ono gino emyaka njingira muki ye naawe buuzaako ku bantu kuba olunaku lwange oli myaka gy'akabuvubuka wa Eddie yawe yatubonyaabwe genda zambali jangu kwena microphone guma tukaaba gojja ne mugamba lwaki nali nkozeeko shendala naŋŋamba eno coincidence gye ndabye eno shoyo esooka kubanga mbadde ennyimba eza love ne ku luno zigudde ku Valentine ngenda bakuba omuziki mujja guwulira. Twesiimye nnyo n'ennyimba zaffe Papa Misaki nti ennyimba zaffe feno twayimbanga ne bakuwa emmotoka ng'omuntu akuwadde emmotoka omusajja mwita Haji Aruna Haji Kyotera yampaako emmotoka nga naye asolooza ssente ze banfuuye ne tubala ennaku nti ogenda kusolooza ennaku bweziti akwata mu nsawo ng'ogenda bw'okomawo naazikujjamu ssente emmotoka mpya nga namba mpya n'ogitwala. So ennyimba tuzirina abayimbi bagenda kutwerekerako abalungi sho mugisuubire nti egenda kubeera mu budde abantu bagule tiketi mu budde bajje mu budde tugenda kuyimba ennyimba zonna tuli beeteefuteefu tuli mu rehearsals z'amaanyi tumanyi tugenda kukola ekintu abantu kye basinga okwagala kubanga tubadde tulina ennyimba nyingi nina hit 134 kati tuli mu kunoonya mu ezo hit 134 tulonzeemu tutya ennyimba 3 ennyimba 10 tuzisuule so tutwala abakugu Grenade asese abaze hit bakakensa gye bali basunsula luno lujja kuyimbibwa luno luluveeko olw'ensonga zino so tugenda kuzisunsulamu ennyimba 34 ennyimba 10 tuzireke kuba n'ennyimba nyingi si 10 naye hit ziri 134 ezatunda nga baluyimba kigambo ku kigambo mwezo tuli mu kukola kaweefube bakakeesa baweddeyo bano abantu bali mu kulondamu ennyimba eza 3 era bwe tuva genda mu rehearsals wali wa Spice Diana wetukolera baddemu basunsule bakasunsula ennyimba meka 10 na meka bakasunsulako 15 wezigwa balonde endala 15 tulonde endala then tulabe n'abayimbi ababe tugenda okutambula nabo kyemmanyi olunaku olugenda kuba lunaku lulungi Mukama jjatuwa omukisa tulina security emala tulina security abakulu aba security bayogedde bagenda kutukuuma bulungi ne Uganda Police ate ekyuma buwulanga Fenon temumbuuza bya byuma aba Fenon mbalengedde kyemukola ensi ekimanyi Fenon eri part of the sponsors so tugenda kukitegeka tukikola bulungi kubanga humble management abatestesi baffe buli we babeera humble management bali wakizabyalwa
alabika era ali mu nteekateeka bakola bulungi nnyo. Bannanga ab'amawulire tusaba tukole ebintu bulungi nnyo bitambule bulungi, kubanga nze Honorable Kayemba ono mu Sheno twalinayo munnaffe yali akwata ssente ng'atubalira ebitabo. Kakati olunaku lumu kasente olumu tezirungama buki, kati olunaku lumu ne tweteesa nti kati ono leero tugenda mubala. Kakati ajja aleeta ssente, yasooka omulundi ogwasooka najja nga ssente zamubuzeeko, n'agamba munsonyiwe ssente nazitadde mu sokisi, badde mbuuka omwala ne zigwayo amazzi nezimugalazi. Kakati olunaku olulala ne tugamba katugenda mukola ki, alina ssente ze yatuwa, ne tugamba tugenda mubala nga tulaba ntono, ne tujjayo peni ne tutandika okubala ki expense. Tugenda okubala ate nga yatubanja laga badde mbawadde na nnyingi nze mbabanja nazitutwalako, kati oli adde atufisirizaawo ate zonna nazitwala. So kati byonna byonna gye tuvudde eyo. Nze nina ekibuuzo. Honorable Geoffrey, wangisewo waliwo akawala akalinga kambala sikati eya grey ne kaana kaali kato nga kajja ku Baativalaawo, kaali kaani? Yampuna sikajjukira. Kafaanana eri Manya oyo ataataganya nnyo naye mu nnyimba zange muziwulira yawe emirundi egisenga muwulira mu ddoboozi lye. Naye yawe yalina studio, ate bwe nali ntandika studio ye yajja okuteekateeka eyange egenda okompiitinga neyiye, ye yagiteekateeka. Era oluyimba lwaffe olwasooka ye nassanga, era omuwulira eddoboozi lye nga yalimu ekirubuuzo ekinene. Gyonna ennyimba zange nnyingi nga yalimu, naye abuuza ebibuuzo buuzo ebyo